Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli yomulungi agenda masino kubanga otulaba koteekaawo kwetugoberera tuyitiza gino muhuuze zikanga nga bwe nasuubiza okuteeka abeesigye ku munyaanya oba omuteeka kalabba kyalwaddaaki neze sikivangako era Lukwago wandibanga oli omu ku abo abagenda okumugoberera twiti endala yine kanga nti singa si mukyala wange kuŋŋamba Lukwaga asinga ze mbuyaga ezikaza engoye bino nno byonna bigudde matuga bannabyabufuzi ab'enjawulo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 8 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ab'enjawulo bavuddeyo ng'ate Namuginga simufungize ani Honorable Betty Nambooze Bakireke avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti bannange bino tusaanye tuveeyo tubirwanyise ng'obudde bukyali. Naalongo mukyala Elias Lukwago gaakaaba gaakomba yaaye woowe yali ku mumwa bino byonna mbikuleetedde obeere nga munywanyi obimanya osooka obiwulirize oba oliawo byandiba n'amakulu ag'enjawulo ge bitegeeza naddala eri eggwanga lyaffe. Leader of Opposition mu Parliament Ssennyonyi Ssemujju Nganda n'abalala bangi bonna baliko ebigambo bye boogedde kati awo wennyini wenkusabira nti kalira tuula nsobole okuba nga nkutuusaako ensonga nga bwe zitambula naddala wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Erinnya nzeddeni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulo video soko gimpere like wojjo like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulesa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe nga atulaba obanga gwe mulundi gw'ogusosola video zaffe njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno osobole okuba nga ate otwegattako munywanyi otube nga tutambuza ensonga maliraadi sana maliraadi kabisa. Awo wennyini njagala onzikirize ate mbeeko byenkutuusaako kaakano akatambi ke njagala tusobole okuba nga ate tutandika nako tweyongereyo. Ebigambo si biwoomu bino era mpaawo na kimu ku byo kiwoomesa nakabululu wabula kambikuwe nsooke mmala okuwa wano eno ku bigambo bino bya Betty Nambooze Bakireke. Wuliriza. Okusooka okuvumirira ekyokuba nti amagye kati gefudde poliisi mu Uganda ffe tetulina buzibu bw'obaawo omukuffe ateeberezebwa nti yazizza omusango tusaba akolebweko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira naye tukitegedde nti kuno tekwabadde kukwata muntu kwabadde kuwamba. Ebifaananyi ebyavuddeyo ffenna bitusuzizza nga tetwebase. In fact ffe tetwamanya Mwami Museveni bwe yagamba nti kino kisanja kya Buteebaka tetwamanya nti agenda tukolako ebyobukambwe tubulwe otulo nga bwe twasuze eggulo. Tulabidde awo nga kyagamba nti ekisanja si kyakwebaka nga kati tetukyebaka tusula ku bunkenke olw'ebyo ebitukolwako kati ng'ekyatukoleddwako eggulo ebifaananyi ebivoola munnaffe ebiri mawulire gamba ebintu bino n'okubyogerako tetwagala bituluma. In fact eyakikoze bw'aba yabadde ayagala kutulumya twagala kumubuulira nti mutuufu twalumiddwa. Bw'aba yabadde ayagala tuwulire pain twagala kumugamba nti sebo twagiwulidde era tubadde tukusaba otusaasire okomaawo. Okomaawo bwe wabanga Elias alina omusango gwonna tumwagala bamutwale mu kkooti nalwaleero bamuteeke mu kifo wasobola okulabira abalooya be abasawo be n'abantu be era n'omusango gwe yazizza gulangirirwe. Bwe tuba ebyo bye tulaba ku X nga y'endowooza ya gavumenti then kyannaku nnyo. Ku mukutu twalabyeko nga kuliko omuntu agamba oludde ng'onjooga bino tubimalenga abasajja naye ate abasajja tebamala bwe batyo bintu. Abasajja abali civilized bw'aba n'ekizibu ku munne ayitayo omukulu ne batuula oba amuloopanga amateeka we galagira. Abatali civilized amuyita mu kisaawe ne beekuba nga tekuli asibye munne emikono. Ne kati ku byombi ku ebyo wadde n'ekibi ekyoga nti kale tukweku
Betty Namboze Bachireke mukwanukula gino muhozi Kaine Rugaba agamba nti sebo bobanga byokola Lukwago byonna wabikoze kutulumya ekituufu kiri nti obulumi tubuwulidde era tukusaba tukutegeeza nti ye watulumizza okusinziira ku bifaananyi bye tulaba tulumiddwa nnyo era kati manya nti tulumiddwa kale kuba tusonyiwe wabula n'ategeeza nti ffe General Museveni we yagamba nti kino kisanja teri kwebaka kisanja no sleep tetuwamanya nti bibagendo tukola bye bigendo okutulemya otulo okututulugunya nga bye bakoze Lukwago era ye Namboze agamba nti kino kyetuliko buli omu waali akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu oba oli awo ayinza n'ogugumuka ekiro n'agimwanyulako omutwe oyo nno ye General Museveni n'omutabani General Muhoozi ono nno Namboze agamba nti lino fuga bbi efuga eryogenda maaso n'okuba nga bakozesa eryanyi enfuga ngambe ntya enfuga etyoboola eddembe ly'abantu kakati nno omukulu ng'ayita ku mukutu ogwa X yagambye bw'ati nti let me say it again nti leka nkiddemu omulundi omulala obundi I will hang Kizza Besigye the first chance I get to do it. Inja kugenda maaso n'okuteekamu Besigye oba okuteeka Besigye ku munyaanya ku mukisa gwange ogunaasooka bwe gutyo okumufuna nti olunaamukwata bwe nti nja muteeka ku muti waggulu. He wanted to kill my father and he will not escape the punishment that he richly deserves. Nti yagala okutta kitange era tasobola kutoloka kibonerezo kyagwanidde. Omukulu yagambye nti leka nkiddemu nate nja kukwata Besigye tumuwanike oba musekalabba era n'agamba bw'ati yayagala okutta kitange kaakati tasobola kudduka kibonerezo kyagwanidde kubanga afuna. Kati bino ebintu ebiruma Besigye mu mutwe gwe ne biba nga biwuuma buli ddakiika kyekibuuzo kiri kyebuuza nti omuntu gwe najjanjabanga mu nsiko n'akookulya n'enkalesa ne ŋŋamba tuli mu lutalo tulwana kino kye bansasudde baaba tasobola kubeera ng'akimanya era ekituufu kiri nti Dr. Kizza Besigye ng'omuntu akadde kaalimu kwolekera okuba nga ke kadde akakyasingidde ddala okuba akazibu ennyo nnyini ddala. Njagala owulirize bulungi ebigambo bino biriwa. Wuliriza tukawo obudde. Agambye bw'ati mbu my beloved wife Charlotte has convinced me to release the criminal Lukwago. I will release him because of my love for her. Nti mbu mukazi wange omwagalwa Charlotte agenze maaso n'okubeera nga ankonvinsinga anjogerezza okulaba nga nsonyiwa era nga nta Lukwago n'olwekyo nja kumbeera nga muta kubanga omukyala wange mwagala oba omukyala mulinako omukwano mungi. Naye n'ensigo gye basiga bali mu kusiga ensigo gye basiga ku bo abakulu bagisigira abaana n'abazzukulu era teweewuunya nga abaana n'abazzukulu bagabanye ku ebyo ebirungi bataata n'abajjajja bye bakoze. Wuliriza mukyala Lukwago. Aweerezza ekifaananyi ekyasoose ng'alaga nti amuyina ng'amusibye amaaso, amusibye ennyindo, amusibye emimwa. Saalongo alina obuzibu mu kussa. Ye wari yange nti simanyi bw'ali. Simanyi ekyo bwe kimuyisizza. Then azzeemu okuleeta ebifaananyi ebirala ng'amulaga ali wansi ng'alabikira ddala nti bamutulugunya. Naye simanyi kubanga amukutte
ali mu kwewaana ku social media nti amukutte andabikira nga atayina no sagala kubeera political naye andabikira nga atayina sense of humanity kubanga gwa torturing bwati tiyamusanze na kisi nti amusanze na kisi tayina kyamusanze nakyo abantu be yaweereza wano sikiwa nti bamugambye nti alina kyabadde nakyo naye engeri gyamutocharinga alinga criminal. Kiki muteekateeka okuzzaako olunaku olw'enkya? Olunaku olw'enkya nja kulindirira lawyer ampe kubanga tumaze okuteekayo complaint kati lawyer agenda kumpa way forward era tugenda kukwatagana tulabe ekiddako. Ne bwe kiba kyetagisa kukola applications eza habeas corpus though ennaku zino mpulira nti nazo ziri disrespected naye nga tujja kukola buli kyonna ekiri mu mateeka okulaba nga Saalo nga afuluma ekkomera oba afuluma akaduukulu wherever he is. Mukyala Lukwago muweraliikirivu mu mbeera eyo agamba tamanyi butya bwali n'agamba nti ku bifaananyi byokka bye balabye biraga butereevu nti omuntu alina Lukwago alakinga oba oliawo talina kye tuyita sense of humanity taliimuka abuntu byonna byakola mutima gwa kitujju talumirirwako yadde akamu n'akeddagala oyo onaamuhura muyinza okumuhuura kale wuliriza wano katini tugende wano. Buli lwolabanga nga batandise okukwata bannamateeka betulowooza nti bo they are part of the judicial system. Buli lwolaba munnamateeka olowooza nti munnamateeka tasobola kukwatibwa baba basobola okumukwata nga tebamukwatira ku mulimu gwe si lwakuba aziza omusango si lwakubanga aziza omusango naye omulimu gwakola gwe gumuviiriddemu akabasa nga bwe gwaviiramu Beni Kiwanuka akabasa. Beni kitegeeza nti wetugenda si wangu wetugenda oba wetuli wetugenda wano wetuli weewo the beginning of trial wetwagala okuyingira si wangu. Kyandibadde kirungi nnyo Erias Lukwago munnamateeka n'ateebwa nedda mirimu gye buli yenna gw'abadde ayogerako nti alina okufeesinga the law agenda agifeesinga after all okimanyi bulungi nnyo. Omwami ono yani mpoze Pastor Sempa anyway tugenderaawo mu bigambo bye alaga wo wetwolekedde Uganda ng'eggwanga nti twolekedde akaseera ak'akazigizigi ennyo nnyini ddala bw'olaba nga munnamateeka Lukwago ayisibwa mu mbeera bweti nga kyali mu kkola akola ekyo kye yasoma era ekituufu kyateekeddwa okukola kiba nno kyewuunyisaamu era tekitera kuba kya bulijjo era mu bigambo byagamba bw'obiwulira bw'oti kikulagirawo wa wetwolekedde nga bannayuganda kituufu embeera si nnyangu era agamba nti bino bikuddizaayo ddala eri okutunuulira embeera Beni Kiwanuka gye yayisibwamu okuttibwa n'ebirala byonna ebyamukolebwako eby'ensonyi. Bino ebigambo bya Ssennyonyi wano. Olwokubanga mwana wa mukulu mwana wa mulodi ye bwe yeeraba ekifaananyi kyakuliddemu kati yalaba Uganda nga yaabwe kiringa omwana bw'akulira ewaka ennyumba ya kitaawe emmotoka ya kitaawe byonna birabanga ebibye kati naye ndowooza bwe kifaananyi kyalaga palamenti n'emuyita n'agiziimuula kakati Uganda Human Rights Commission yafulumiza ekiwandiiko ng'emulagira mu mateeka okuta Eddie Mutwe ku Nambiro alaga nti tayagala kumanya tomunyumiza ebyo kati fenna tulina okulwana okulaba nti ekintu kino kituuka. Oyinza okuba nga oli mu NRM ng'ogamba ebyo bituuka ku bano aba NUP omuntu atawa mateeka kitiibwa naawe kijja kukusa oba ogwawo enkya gw'ojja omunyiiza akuyise bubi kati bw'otalwanirira mateeka akaseera kajja kutuuka nga weetaaga amateeka ago okulwanirira nga tegakyaliwo nga gonna gayonoonebwa so kati gwe mulanga ffe gwe tukuba fenna tukwatire wamu ffe nga bannabyabufuzi tetujja kusirika naye tugamba nti n'abalala bannaddiini
akulembeze b'ennono civil society organizations n'aba NRM. In fact aba NRM bwemubeeranga muli bagizi ebintu bino mubivumirire kubanga ojja kulowooza nti oli safe naawe enkya ojja munyiiza era kuba kati azaayogera n'avuma ono wa NRM n'ayogera ku ono n'ayogera ku oli naawe ojja kugwa mu gaapu ze kulaba nti biira eno tulina okugira ebigambo ebyo byonna Ssenyonyi agenda maaso n'okuba ng'abyogera ku Eddie Mutwe. Lwaki mbireese wano nti biri reflectinga ku ki kyeyali ayogerako era ne ki Uganda kyegenda maaso n'okuba ng'eyitamu. Bo na PFF tebannakkiriza ku bye balaba balinga abali mu kulaba ka Netflix. Omuntu omu kakati anyodde bannayuganda omukono omuntu omu bw'ati CDF sesiabanko ku CDF kasokedde nga mwami Museveni abeera mu byabufuzi eri awuza kitange simanyi nze gwe ntya yekka ne anko wange simanyi oli ye party nze ndi mwana oli ye mwoyo mutuukirivu si ba CDF babaddewo mbadde sibalabangako. CDF alina ekiruyi agamba nti no oyo Besigye ngenda kasanfuna akawenda konna njagala kumuwanika mu kalabba simuwulirangako ne batabani ba Amini by the way yaliwoko saabawulirako. Owulira ebintu bino mwe abampulira abandaba nga Katonda yakuwa obuyinza yakuwa ekitiibwa eddoboozi lyo liwulirwa naye n'olisirikira mu mbeera eno naye Yesu ajja kubuuza wali luddawo nga bino byonna bikolewo. Abantu bwe batyo basirika nze nabaddawo nga nfumiitiriza nga tewaliwo kintu kyannuma nga Abamerika okutta Saddam Hussein aye ne bayigga n'abaana be ne babatta. Kati abaana bakuze eki era mu ngeri y'emu naye wano gundi oyo Muammar Gaddafi bamuse ne n'abaana be nga babakola ki babayigga ndozi yasembayo kakati bakamutta ebiseera okitegedde kali nga nebuuza babattira ki abaana ne twagenda okusoma obutambi emabega baganda abaana ba Saddam Hussein nabo baali b'amagye nga bakambwe ennyo nga batuukiriza ebirowoozo ebiva mu famire eri ne batigomya abantu. Kakati bw'obeera ng'oli mu nsi eno gyendaka mu Lwasa luno Lwokusatu mu mweleebe guno gwa .com oba weeyita ki eno ensi ekungulwa naye ffe tetuyinza kugamba nti no tulinde oli afe ono amale kuggwamu maanyi no. Uganda ey'enkya gye tulumirirwa eteekwa okubeeramu abantu abasobola okusitula amaloboozi nga beewaddeyo okusitula amaloboozi abatufuga basobole okumanya nti bateekwa okutufugira mu mateeka era batufuge nga tukkiriza bye bagenda okukola. Mana PFF lulume oba lulume oba lulume anyway whatever case it could be or maybe anyway tugenderawo. Ekifo ky'okubaako byayogera musajja wattu akolima bukolimi naye alina kayogedde ne kantiisa n'agamba nti twalaba abasajja ba Osama Gaddafi nga bwe baavaawo ne famire zaabwe ze zimu ku ezo ezaagera maaso n'okuba nga zitulugunyizibwa kwoteeka okubeera nga oba oli abo battibwa naye nga ki abaali tebaagala kulaba nga omukululo ogwo ogwali ogw'ettima ennyo okulaba nga gusigala. Anyway njagala kuwa bigambo bino bya Nambooze wano uliriza. For example, it was unheard of before that a member of parliament could be arrested anyhow. To arrest a member of parliament, you had to go through the speaker's office and you could only summon the MP. Today they can arrest a member of parliament anyway. And then the next day, the vice president, the old vice president comes to the house and say, talk softly. You know, we are discussing with those people to see if they can release the Honorable Son. So that's a pity, it's sad. And we are setting ourselves up. Yes, we are somebody can say that we are few, but we think that if we organize properly, the 49 of us in NUP, 50 MPs from NUP, plus colleagues from other political parties, independents, and also we are banking on the fact that we also think that there are some people in NRM who are sober.
and who can join us in some of the Nambooza agamba nti bw'otunuulira engeri gye bakwatamu ne ababaka ba paalamenti yeewuunyisa era bo basaana okwegatta awamu kuba ekijja si muntu. Ekituufu kyo kiri nti ekijja si muntu era buli munnayuganda waali asaana yeekubire enduulu oboolyawo ng'obudde bukyali, naye ekitali ekyo baganda bange mwesteeke mu ssaala mwesabire, buli omu asabire munne. Nze Deni, BTN Media Beyond the Newsroom, gwe mukutu kwoli munzikirize wano wenyini wemansinziro bata tusinkane nga Mukama akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.